Nkubirizaako once again buli omujo sinzidde okubina gatokubirira Fad Pro UG gwe omukutu kwoli ku video nterako ekiga likinga sharingirako abala kuboxa ku wansi tekigana kubira gatasola endowoozayo okusinzira ensonga ngabo genda okubira gate oziwulira era nga watali kumala budde amawulire kamere gatetandika nago mukyala Jennifer Fulfiga omukyala manyikidwa nga Nalongo Kitono nono bali mu mbiranyi y'amaanyi era nga Fulfiga walinnya Nalongo Kitono talinnyawo era nga bano lwakadde katuuka nga bagenda kubira gatebe kuba ebikonde awo basisinkanira mu ofisi y'omukulu Balamu Sabavulu era nga munange atuwe kyali awo Nalongo Kitono avuddeyo nabera nga ate ayase ebyama agambye nti mukyalo Jennifer Fulfiga bakira ku macha ye ne Jennifer Fulfiga nga bakyali ba mikwano bakira ku macha ne bagenda ku musawo omu okubera gate abalogo omukyala Catherine kusasira era nga ebintu bingi nnyo abyesobola okubera gate munange bibeera mu ssabo eyo era nga sagala kubera gate njogera bingi agenda kubera gate kuterawo emboozi eyo osobola okubera gate naawe ogyewulirako naye nga bannange si byangu n'akamu waliwo omusajja omu yagamba nti emikwano gy'abakyala si mirungi n'akamu kubanga tebakuma byama kubanga olufunamuko embeera etali nnungi abamaliriza nga abeerangidde sakola okubeera nga te buli omu ayogera ebyama bya muneso Nalongo Kitono nkutegeezeza ayogedde ebyama by'omukyala Jennifer Fulfiga sakola omusawo gwe bagendangako sakola okubeera nga tebasiraanya omuyimbi Catherine kusaasira ebiseera ebyo we yabeerera presidential advisor so agenda basawo okubeera nga totuwa endowooza bwe naba kukyeyo ngenda kubeera nga tekwogerezako n'ensonga endala nyingi nnyo nga ziri mu kubeera nga tezitambula mu ggwanga lyattu Uganda tula butuuzi kalita subscribing akadeeka notification kakoneko kajja kubeera nga tekakwalatinga buli wenda bandese video Sheikh Ashraf Msumodwa abira nnyo okubeera nga takulomereddwa gwe wena ayina ensonga ez'enjawulo ezitaganya okubeera nga tezitera mu bulamu ajja kubeera nga takolako ng'akwesa amaanyi gadduwana Quran mufune ku namba z'essimu eziri okubeera nga teziyitawo wansi awo saidi endala Habibu Airport pickup bajja kubeera nga takukyuma ku kisaawe n'okutuusa yona agiwandigadde okubeera nga teotuuka ate mu budde agala nkatosi naloganga oli omukazi Kasalini Kathani kusasira. Hati zo mukazi ansinga emyaka nga 10. Mwaganya katosi ku musawo okuloga mwenna. Ngaza mbwerekera twali ba mukwano. Yali mukwano gwo. Aye nganjagala. Kati kye kyabaawo. Yasiba omuntu yasiba omusibe ne mmojjayo kye kyatwawukanye. Ng'omuntu bayinza okusiba ne mmwega yanagaana okuta. Ne gamba kati katulwana oveeyo. Ya empaana bwete bwe yajja. Mwaganya namwegayira n'envunama. N'agaana ne mugaa kale nange nayendako bulungi mu gavumenti eno. Ninira ne mmojjayo. Kati mwaganyanga ku basawo ye katosi. Oyo Kasalini bamuwera ekifo kye wa president advice. Anti yali atwala abo bonna baali bamusse. Muloga ekivundu jagala awunye jagala atambule ng'akuumuke. Nga bwagamba omusawo. Luita luto. Era Kasalini oyo alina okumbuulira omusawo gwe yagendako kubanga banna nze naliwo ng'omukongozi ati nze nga nze mperekera alo. Kati nga gwavuga emmotoka. Ate nga baabavuganga. Oli musiru. Atulina emmotoka. Mwali nyanga boto genda okuloga. Nya taxi wali mu park. Kati lwaki abava beera baloga? Batwaliranga 5,000. Ate nga bamala bw'alimba mbwasaba. Mulokole nabbi gwagamba awo. Amuwaayiriza agendayo kutuusa mukolo naye eno mukuloga gy'asinga okuba. Nabbi wange otamuggyako mukisa omuggyako kikolimo. Nabbi oyo ye waakabi. Naye ono agendayo si waakabi. Ye nabbi waakabi. Era gwe tebakwesako abakadonkamu. Teri mwana muto okugambiza abaali bakazi bakunda basanga benkana bwe bati. Esooka muzeeki we yaŋŋamba buli muntu alina siriimu. Mu bayimbi bakadonka. Nga nze ntambula ne muzeeki we mu mmotoka ye nisaalinnyako kosita ngaabo. Nze ngambya ne muzeeki ng'omuntu wabeera n'omwana we. Nanzayo n'ensoma mukazi we n'atummanga emmere. N'atubonyaabonya kati. Omukazi muleke wakula. Buli wofuna chance omukazi emukubanga omukazi oyo. Nali nakikugamba. Omukazi kati musonyiwe. Ati omukazi yatuyisa bubi gy'oshala. Kati musonyiwe gwasi ali akuzaala. Tomunenya. Nange newaga otwanzaala lwaki yali ambonyabonyanga emmere si yagigula. Kati yali akuzaala. By'oboneneza n'abakadde nga bagamba baleme okunenya Kenzo. Abanzaala baali bafute. Kati omukazi muleke. Yakafa olumbe. Kale era mulese naye ntwala omukisa guno okutegeeza nti Kenzo genda osaale Suarez 5 kuba Gerard yeja Nawolovu ne yakamala ogigatteko kubanga naye kusigala jaja Nawolovu sano bulamu tolina yejajjani Nawolovu omanyi naye akola ali kempewo omanyi nti nno abantu bakadonkamu edda bintu babyegananga nga batyo okuswala naye abasinga bonna bawunse basawo baganda kyekikulaga eddogoyi yatambulanga luli mukasirise omuntu akusindikira jembe n'oliwira nga lizenga omwami noga mama lino linampasa nga likonkona bulala. Message yange eno, some people are going to misinterpret it, but anyway it's okay. I don't want to be understood by everyone. Eri abajja okutegeranga Pastor Missionary yatugambye eri abategeranga ttaamu eggwako. However, olaba emisango egirimu ebintu ebiri sensitive
abantu abamu nga mukuze mu myaka mwegendereze nnyo ebintu bye mubyogererako. Omanyi nti nno abantu abamu mubalaata musukka mwali kumi, naye ekirungi muli bazadde. Leero obalaatira ono enkya bajja kubalaatira ggwe kubanga muli bazadde ate n'okuzukuza muzukuza. And mama ebintu byenzirawo ne oba weebuuza Katonda nti kino nga kiri bweki, naye omala okulaba ebintu ogamba Katonda yalina ensonga. Balaatira mu bintu ebimu ebiri sensitive mu nsi muno ng'omanyi ogiriko gwe ng'omu, naye nga biri ku bazadde nga naawe ozadde. Bw'obanga owulira nti toyagala kukyogerako sirika. Okusirika tebakunenyeza muntu kuba n'okusirika kwogera oba communicatinze. Naye ate bw'obalaata kiruma nnyo nnyo. Naye mukyala munnange wabalaase era abakujjajjatta bawujja obunyama ne bakuba enduulu ne bakuba engalo ne baseka. Naye nze just ndi wano okujjukiza nti oli muzadde. Oli muzadde ate Mukama Katonda many yazina. Anyway, from there point yange njagala okwogerako ebadde bwetwa kuba asooseewo kali kubanga nakalabye ne kannuma. Obubaka bwange bugenda wa maama w'ono omuwala gwe battirako omulenzi. Social media eno ogiraba, tugenda kuwaga, fena tugenda kuwaga, buli omu ayogere kiki wamma. Naye njagala kujjukiza ekintu kimu, oyo mwana we. Ekintu kyonna ekigenda otuuka ku mwana oyo kigenda kuba kituuka ku ndaayo gwe nga maama. Abasajja Katonda yabakola mu ngeri ya njawulo. Omusajja ye muntu akeera ku makya n'azaala abaana 100 omulundi gumu, n'afunyisa abakazi 100 embuto n'abazaala. Ate ffe Mukama yatukola bulala weetikka okumala emyezi 9 nga tumanyi nakumanya kye weetisse kinaaba kitya era kinaavaayo kitya. Kaakati mukyala munnange yonna gy'oli bw'obeera osobola ng'amalala gaweddewo, okuwaganyaza kuwedde, ebyokwagala wamma gwe biwedde, njagala otuuleko mu kisenge kyo weefumiitirizeemu ggwe ng'omuntu, cause kino kye twogerako si kyakuwaayiriza weekiri. Nteera nnyo okugamba abantu leka bakuwaayirize, bagambe nti oli kino, oli mulogo, oli mutemu, oli musezi nga tekiriiwo. Naye kino kiriko obujulizi. Kati mukyala munnange nyinza okuba anyway sirina mu position ekugamba kino, but just n'abalala tuyigireko. Omwana wo ow'obuwala gwe Katonda mwebaze mulamu, owa muno ali ku lukuusi. Naye njagala kutegeezaayo ekintu kino. Bw'ofuna obudde nga ebyamalala biweddeko nga bwe njogedde, kubira ku maama w'omulenzi essimu mwogere. Nkubuulira, kubira ku maama w'omulenzi essimu mwogere. Wano waliwo emboozi abantu ze bambuulira nga biringa ebyokusaaga. Ng'oli anoonya omuntu, abakazi wano twabanyumyako, abaana baabwe babuulinga bubuulinzi mwana. Kale bullying is very bad and I don't, second it. Naye ate bullying tosobola gigeraageranya na ku mada wadde ne bullying leading to death and so many other things. Abakazi baanoonya omukazi, abaana banyumiza fifi, bamaama nga kwe tuli twanoonya maama w'omwana oyo n'atuuka n'atwegaana. Kankubuulire mukwano, leero olina abakuwaga, enkya ogenda kuba oli mu katu n'omwana wo ow'obuwala, ng'oli mu kizibu n'omwana wo ow'obuwala, nga kiri wakati wo n'omwana wo na Katonda wammwe nga mmwe mumanyi kye muyitamu, otandika okuwanuuza. So nze ndowooza yes oli bbaawo olina right emudifendinga, naye ate ono omwana wo. Nze ndowooza wali kubidde ku mukyalo oyo akasimu ne mwogeramu ng'abantu abakulu, omu ku omu, n'omukubagiza n'omugamba munnange osonyiwe omwana wange, kubanga omukazi ono waliwo audio video gye nalaba nga mulimu eddoboozi lye ng'agamba nti era bwe natuukawo ng'omwana wange attiddwa
nayogera ebigambo byange bino nti emiranga gye nkubidde wano mu bulumi obungi tegiriva mu nju yo n'abantu bo n'abali babazzukulu. To me, that was a big statement. Omanyi wana abafuula abalokole nnyo bagenda kujja bakugambe wamma Yesu alokola era awonya, naye ate Bayibuli yemwe tugamba okwetondera betwasobya. Etugamba okubetondera betwasobya, ate era ekitabo kyekimu ekyo kikugamba nti ne Sitaani gyali ate Katonda bwe yali amuta yajja n'amaanyi teyagamuggyako, era ye Mukama kye yakola kutusalira amagezi, kutusindikira mwana we asinga kuwona amaanyi. Kati tebakulimba nti Sitaani tali era talina maanyi, gyali era alina amaanyi, kubanga era Bayibuli yavanga nakola statement ye gikuvuddeko n'agamba nti kadongo kamu ono tetwagala tubeere nga bali abasooka bakola ki ne kati bali maziga baka, ekitegeeza tebeetegekera nga bwomuzeyi Sebatta yavudde mu press conference yatuuzizza ebigambo nemulema n'okumalayo n'akaaba nga mukaabya si ye mukaabya erinnya lye ng'akaaba mazima ate akwagala wawerekera kubanja gujja bagira abe already nkumanyi oli biased ne Kenzo njula n'obutakuwa kwogera sebo gibeereddemu omusajja mukulu yambala enkofiira kakati enkofiira kyenjagala okugamba tuba kubeera mu nsi ezagunjuka edda. Eddie Kenzo yali badde akola ebintu bibiri, okwetonda n'amala n'alekulira. Tanavayo kwetonda naye obeera wa ddembe obutakikola kusinziira ku ntegeerayo neeyisaayo. Ekisooka Eddie Kenzo, omuntu bw'ofuna ssente, okufuna ssente si magezi ate si kutegeera, naye obeera mu pulogulaamu ya Katonda nti ssente olizifuna. Bw'otunuulira Eddie Kenzo n'ababa ayogera, Eddie Kenzo y'omu ku bantu singa yali alina abawabuzi y'omu ku bantu abatasaana kutunula mu kamera kwogera, kuba Eddie Kenzo tatunulako mu kamera n'atayokya ng'enjogera y'ennaku zino. Eddie Kenzo tatunulako mu kamera n'ayogera ebigambo eby'amagezi. Ngenda kujja ne lisiti y'abantu 10 nga buli lwatunula mu kamera amansi entungo okumansa entungo kuba kuwemula sibe kiri nga buli lwatunula mu kamera ebigambo bye byayogera tebimugattako okujja kumutoolako. Naye olwaliro kankoyo babiri be mbadde nsaba baleme kuddamu kutunula mu kamera, nga ne batunula mu kamera tebalina kigambo kyonna. Baserebulite 10 tujja kujja nabo ku Sande ejja Mukama banabakkiriza nga tebalina kutunula mu kamera, nga mu kamera basaana kutunula mu kamera nga bayita abawagizi baabwe bagende babawagire nga balina concert, naye okutunula mu kamera ng'agenda kwogera ensonga ez'ekintu ekikulu, ng'era akulembedde lisiti eyo bamuyita Eddie Kenzo Musuuza ne David Lutalo, be bali ku lisiti y'abantu abatasaana kwogera mu kamera, nga buli lwe boogera bookya tebalina kigambo ky'amagezi kye boogera. Eddie Kenzo essaawa zino yalibadde yalekulidde dda. Eddie Kenzo okubeera pulezidenti w'abayimbi ekigambo ekituufu tasaanidde. sinaako bukaka Kakati bagambe mbu Eddie Kenzo yakulembera Moses Matovu, gwani asaanidde. Eddie Kenzo mbu akulembera Jose Chameleone, wagambye Eddie Kenzo mbu yakulembera Fred Sebatta, ne Eddie Kenzo Eddie Kenzo akulembera Abafrigo. Ekintu kisoboka just bamuleka bulesi abakulembere, naye ekyobulabe nti ate abakulembera talina mpisa, si muntu mulamu. Ekigambo kyeyayogedde gwe kitwale sebo mpulirizaako, era ngena kwewuunya nnyo abakadongokamu be basigala mu federation ya Kenzo yakulembere. Nkugamba bwe nti tobeeranga awantu we batakuwa kitiibwa, tobeera awantu we bakutyoboola. Eriyo abantu nga balina embeera zaabwe nga tosobola kumuwa ssente n'omumanyiira, nga nabo yasuza enjala zikkasukira. Kakati mu bantu abasinga okwagala ebitiibwa nga waakiri ssente zigaana ne basigaza ebitiibwa byabwe ate nga babirina, babayita abayimbi b'akadongokamu. Abayimbi b'akadongokamu basobola okuba nga si bagagga nnyo naye nga tebali bubi. Abayimbi b'akadongokamu gwe musingi gwa, nze nkitwala mu kutegera kwange, gwe musingi gwa music we Uganda. Abantu n'abaagaana
kuba n'abatabamanyi baali bayimba nga basinziira ku bo. Era abamu abayimbi b'omulembe guno bakozesa nnyo babanga abaagala okubagira egambo ng'oli muyimbi wa kadongo kamu. Ekyo kitegeeza nti omusingi gwabwe gwe baateekawo gwali gw'amaanyi. Eddie Kenzo yayimba Oluyimba lw'Abasudde, mwali mumanyi nsaaga. Naye osobola okumbulirayo omuyimbi wa kadongo kamu era ayiyiza ennyimba era ayimbye oluyimba lwa Eddie Kenzo ng'alwegomba. Bajjira ku mulembe gwabwe. Omuntu yenna yenna mu nsi buli lw'omulaba nga avuma abantu ng'akozesa ekigambo oli mwavu. Ekigambo bwavu tebakivuma muntu. Era olina kuba nga oli mu kopi nnyo nga wali mwavu ng'ate mwakitwala entya omuntu afunayo ku buseera ndika okuvuma abantu. Oba olina okuba nga wava mu famire nga oba nga tewakuzibwa nga wava mu famire enjavu ennyo Mukama n'akusitula ate n'olemeramu obukopi n'obwavu. Kati Eddie Kenzo n'oleeta ekyokulabirako ng'okireeta ku basajja basinga okuweebwa ekitiibwa mu music industry. Osobola okubeera ng'oli mwavu naye ng'osinga abagaga ekitiibwa. Dani Mugula nze kyasinza okutegeka ebivulu ebingi buli muyimbi yenna mutegeseeko. Omusajja gwe bayita Dani Mugula ye musajja asinga discipline mu music industry ye Uganda. Yavuganga emmotoka ye n'agireeta bisere mu tukyakuba ebisaawe n'apaakinga wali ne mukyala we Namuddu. Wamuyitanga buyisi temuzeeyo ogenda kumuyimba. Oluusi twategekanga ebivulu ekivulu ne kikusala n'ogera n'omunnyala mugamuzeeyo akasente kagaanye. Oba akasente kagaanye omuntu weyo n'amafuta n'avuga emmotoka ye n'agenda. Tatunulangako mu kamera kutyobola muntu. Naye n'oleka omuleeta ng'ekyokulabirako n'okoona ne ku linnya lye ng'oli mukulembeze. Ate okumanya omusajja gwe bayita Eddie Kenzo ansonyiwe simwogerako mu bubire kuba simutyoboola. Tukkirize tugaane talina mpisa n'amagezi talina. Kimenyewo. Sijja kukimenyewo. Kimenyewo tuli ku mpewo za ggwanga. Tuli ku mpewo. Ebakuwulira. Kimenyewo. Abitekisa kimenyewo ekyogamba nti talina mpozi osobola ogamba nti empisa kale okusinziira ku ggwe. Si mukale. Si mugunjufu. Kiri kiti ekyo. Obugunjufu ekyo si kibi nnyo. Omuntu yenna yenna omukulu n'oba n'erinnya etya. Kampe ekyokulabirako Eddie Kenzo ng'asanze Sebata ng'atudde wali. Chameleone ng'atudde wali. Dani Mugula ng'atudde wali. Kakumirizi ng'atudde wali. Sebata ng'atudde wali. N'ayingira n'amalala gaago g'atambuliramu n'obupale bwe obwa jjiini. Ani asobola okuyimirira okuva katebe Eddie Kenzo atuule. Ani soma Dani Mugula gwe yajereza. Sebata. Jose Chameleone. Moses Matofu. Ofuna bulungi nga bamuviira olw'ensimbi oba talent wise oba kiki byonna okimanyi osobola okuba n'essente nga tonna kitiibwa kwaba abantu abatudde awo be yayisizzaamu amaaso eggaali yabayisizzaamu amaaso ekintu ekyo omuntu yenna Basudde yagamba nti omuntu baakuvumanga obwavu tayongerangako ekirala aba akuvumye buli kimu. Era ngenda kwewuunya nnyo Fred Sebata n'abayimbi ba Kadongo Kamu okusigala mu federation Eddie Kenzo gy'akulembera. Ekisooka bakwata ssente abayimbi ba Kadongo Kamu okujjako nga tebali organized. Ekikubeeza mu federation ya Kenzo kiki nga bayina bagita association mekigamu kintawanya okwogera. Ekibabeeza bayina association yaabwe bagiyita Kamuta. Temulina nsonga lwaki mubeera mu federation ya Eddie Kenzo gye batabawa bitiibwa gye batamanyi value yangu. Gavumenti esobola bulungi nnyo okukwata ssente n'eziteeka mu federation yammwe butereevu. Ffe tulina bapromota wano bapromota ne Kampala. Okimanyi nti eggulu waliyo bapromota baayo. Bapromota bagita batano ab'eggulu. Gye bali tebali waffe era ssente baafuna ssente okuva mu ministry. Tebali party ku music industry. Mpumbawumba. Nkugamba bwe nti ngenda kwewuunya nnyo abayimbi ba Kadongo Kamu ate mbanyiigire nnyo. Mwafunye
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.